Twagala nnyo ali ku mukuto gwa Destiny Hope ali mu ggwanga Uganda n'ali Mitala Mayanja we bali kubanga otugoberera. Mukama tukwebaza olwaleero tukuwa ekitiibwa n'amatendo omwoyo wo ajafuge okuyita mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale waliwo obujulizi bwe njagala owulirize. Njagala abakyala abafumbo kusingira ddala nammwe abali mu nteekateeka ezifumbirwa. Nammwe ng'obufumbo bwafa naye nga kiyinza okwekuusa ku kino ky'ogenda okuba ng'owuliriza. Njagala owulirize bulungi abamuyita omusumba Catherine Amawanda. Onoomuwuliriza ate nkomewo mu dakika zijja kubeera ntono. Kano ke kadde we tukutusizaako abantu ab'enjawulo nga bawa obujulizi olw'ebyo Katonda by'abakoledde eby'amaanyi mu bulamu bwabwe. Wano ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Mukama yeebazibwa abakyala. Bannange nsanyusa okubalaba. Mwebale kisoosowaza. Amiina. Munzikirize tugenda kuva wano nga Mukama kyatatukoze. Tukikwate tukitwalire abaami be banaamanya. Yeebazibwe Yesu. Amanya gange geego singo biseera mazima gali nti ndi mufumbo omwami ninoomu alina ebikola byonna. Yeebazibwe Mukama. Buli kikola omwami kyalina okuba nakyakola ki? Era ndi musanyufu nnyo, omubiri gwange gubeera musanyufu buli kaseera. Yeebazibwe Yesu. Kansoma olunyiriri olusinga okunkwatako mu Bayibuli omwo. Bakolisa ekisooka Sula 7. Tandikire ku lunyiriri olwokuna olwo. Tuli mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka Sula 7 n'olunya olwokuna. Amen. Omukazi tafuga mubiri gwe ye, wabula musajja we. Era n'omusajja bw'atyo tafuga mubiri gwe ye, wabula mukazi we. Amiina. Temumaŋŋananga. Weebale nnyo. Wabula mpozi nga mulagaanye ekiseera. Ne bw'okomaawo maama. Eno saavisi ewedde ndowooza tugende mirembe. Yeebazibwe Yesu. Omubiri gwo si gugwo. N'ogw'omwami si guki? Kitegeeza ki? Omukyala eyazze ng'omye munno omubiri wabadde ogenderera ki? Yeebazibwe Yesu. Ndowooza ffenna tuli bafumbo. Ekikummisa munno omubiri kiba ki? Ng'oli mukyala mufumbo. Omubiri gw'olina si gugwo. N'ogw'omwami gwe gugwo. Kati kanjogere ku gw'omwami kubanga gwe gwakuleese. Yeebazibwe Yesu. Omubiri gw'omwami si guki? Kati njagala okwogera n'abakyala abazze olunaku lwaleero. Gwe weewala omubiri gw'omwami wo oyagala ani agufeeko? Yeebazibwe Mukama. Omubiri gwe gwonna gukuvunaanyizibwako okuva ku nviiri okutuuka ku kagere ne wesoogedde. Yeebazibwe Mukama. Katonda yagukuwanga gugwo. Olina ogufaako, olina ogulabirira, olina oguwa obudde. Yeebazibwe Mukama. Amazima gali nti abakyala abalokole tuyina bye tusuuliridde nga twefuula ab'omwoyo ennyo, twefuula abasaba ennyo, twefuula abakola batya, n'olekera ddala omubiri gwa muno ne gubeerawo bwe gutyo. Oyagala ani agufeeko? Yeebazibwe Mukama. Teri ssanyu omusajja lyasinga kufuna nga gwe kufa ku mubiri gwe. Yeebazibwe Yesu. Omwoyo amazima gali nti omwoyo omutukuvu agufaako nnyo ne bw'ajja mu kkanisa musumba Buyunga afiira ddala ku mwoyo gw'omwami wo. Kati nzize okugamba alina okufa ku mubiri gw'omwami wo ye gwasooka. Nga gulina ennyonta n'okola otya? Yeebazibwe Mukama. N'oguwa ki? Ne gukola ki? Yeebazibwe Mukama.
Kakati njogera n'omukyala omufumbo nga mulokole nga ye talina wadde gyagenda n'afuna amazzi gagenda okuwa omwami anyweko ng'ennyonta ekola ki? Kwegamba gwe wewaayo mu kusiiba n'okusaba ne weereka omwami y'anaamanya. Yeebazibwe Yesu. Mukubanga osiiba nnyo n'osaba ennyonta ne bw'emuluma tasobola kukusangako wadde ekikopo ky'amazzi bakyala. Yeebazibwe Yesu. Faayo nnyo nkwegayiridde bino bye twagenda okukolojagaba bya Misiri omusajja ajja genda nzize nkulabule naliko mu nsi manyi bye baagala kati kankubuulireko kubanga nalokoka Katonda nanyamba nyimirire mu maaso go nkubuulire ayagala amazzi akole ki? Yeebazibwe Mukama. Ayagala amazzi akole ki? Muwe obudde mufuule kabaka kubanga era ye kabaka mu lubiri lwo. Njogera n'abakyala ayimirira nodda ku mwami wo n'omussa wansi. Omussa wansi ogenda funa ani omulala? Omwami wo yoyoyoyo olina omufuula nga ye munene yaliwo yasinga. Yeebazibwe Yesu. Omwami olina muwaana muteeka mu position mwalina kubeera. Ebyo byogerageranya mwe naye ne taata gundi yali ankola bw'ati naye n'omulenzi yali ankola bw'ati lwaki si gye wasigala? Yeebazibwe Yesu. Nga bwe waakulema n'ojja eno kati biri bifiise omwami mukwate muwaane yeye. Oba mutono nze na waliwo natunuliranga abaami abatono ne ngamba bannange oba oyo alina kimunda oba mutono yoyo. Yeebazibwe Mukama. Nagambanga ono bw'ojjako engoye ki ekiri boda naye yoyo oba munene muwaane buwaanyi. Abaami baagala buli kaseera obufuule nga yeye togeraageranya oli yali ampa ssente gwe tompa gundi naawereka oyo yoyo ye wuwo oba alina oba talina mufuule nga yeye. Yeebaze Mukama. Nze mu maaso gange tombulira musajja mulala. Mwami Mawanda ye musajja abalala siraba basajja. Yeebaze Mukama. Ye musajja era bw'atambula entambula y'enjagala, bw'ayambala ennyambala y'enjagala, bw'asimayiringa esimayiringa njagala. Tondeetera mulala, tondeetera yoyo. Kati gwedda ku mwami wo n'ogamba simanyi munene yagejja olubuto bannange tunaakola tutya gundi naawereka oyo wuwo muwaane mugambe mu basajja oli musajja bw'oyambala oggumira. Yeebazibwe Yesu. Lekera awo geraageranya omusajja muwe ekitiibwa ekimugwanira kugambye naye ajja gejja akole by'alina okukola. Yeebazibwe Mukama. Akasembayo kubanga obudde bwe bw'ate mulowooza naasula wano. Yeebazibwe Mukama. Ngozzeeyo olunaku lwa leero nkwegayiridde mukyala nga bw'otayagala kulya mmere emu. Yeebazibwe Mukama. Niwe bakuwa enkoko buli lunaku okola ki? Ogikoowa. Yiyiza omwami wo buli lunaku ebintu eby'enjawulo. Yeebazibwe Mukama. Ebyokulya muyiyiza eby'enjawulo kale ne mu kisenge muyiyiza ebintu eby'enjawulo. Gwe buli kaseera okugendanga kubanga oli mulokole ne kwegamba weetera bweteeza omwoyo mutukuvu n'otunula waggulu n'omugamba Mukama. Bwe mukuba enduulu sijja kumalayo obudde buweddeyo. Yeebazibwe Mukama. Kubanga munnange baatugamba ate munaye tetulina okusaba akati no. Nze Musumba ndeka sisobola bikyusa sisobola kukola ntya. Nedda bannange. Gundi ekintu kitwale ku leva endala. Mawanda olazeewa munnange sooka okomewo munnange ate neeyogeze nzekka. Neyanza nnyo munnange tata neeyanzeega. Tata ne bw'ogenda naye nammwe temukisussa.
Amen. Yebaziwe Mukama. Bwemukuba endulu sigenda kumaliriza. Tugambye Katonda akuwa ekisa. Newankubadde munnange bakusindikayo era munnange bakugambye erya ate abasiba boogedde era bw'aba byayagala muwe era bw'aba byayagala muwe ate nze mpuliranga nzize okugamba bajja kukalakata essaala eva omusaawa emu egenda omusaawa asatu egenda omusaawa nnya teri kibaawo. Awazaze bannange ne bwembeera mu kusaba omusajja tantuusa ku Namulondo ya Mukama gundi naawe ani yagamba yalina okutuusa kyusaamu naawe bikwatemu obukulembere obusaala omutwale ku Namulondo likaleka naawe nedda abakyala abaze wano olunaku lwaleero njagala kuwaayo ekintu ekirala kale munnange omwami asikulembedde essaala. Kale ndowooza obujulizi obwo tebukoze bulungi. Kyawandiikibwa kiri mu Bakolisi ekisooka 7:4 ekigamba temumaŋŋana. Temumaŋŋana. Omukyala omubiri gw'olina gwa mwami n'omwami omubiri gw'olina gwa mukyala. Kakati tokkirizibwa kugamba musajja nti ate nze sipulira saagala ate nze ndeka. In fact asenzesa ensonga akuba olulimi lwakozesezza lwetaaga nga oli spiritual ebigambo abisabise bulungi. Abaweereza betwagala abaweereza bamansantungo twetaaga abaweereza abasabika ebigambo. Ne message yonna nga weetambudde example zakuweereddeko naga mukyala gwe beera creative nga obeera creative muse pitch. Okitegeera leero nofumbako ekyennyanja enkya nofumbako ennyama luli nofumbako ekijanjalo naye mu kisenge olina kubeera omanye ebigambo ebimu tebabibagamba. Mwetaaga abaweereza abafaanaganako we batyo. Okitegeera kambabuulire ensi erina method eyaayo. Olajja kwekanga nti omusajja gw'ofunye yasookera mu nsi oba omwami omukyala gw'ofunye yasookera mu nsi. Fwe tunaabeera awo ne twefuula nnyo bannalwoyo ne basalwoyo newateetaagisa ne mu kisenge n'oleetawo omwoyo oli spirit. Okitegeera nga olina ekyoteekeddwa okukola naye ate noweefuula nnyo ow'omwoyo. Bajja kubbako omusajja oyo, bajja mutwala kubanga sitaani ababa abatendeka. Kakati olina okubeera omukyala ali creative, omukyala ayiya namanya ati kano ke kasanyusa omwami wange kasita kabanga tekali wabweru wabyawandiikibwa nga tekyesitaza Mukama. Bayibuli egamba nti ekitanda kitukuvu era buli ekikolebwako kirina kubeera nga kitukuvu. So bakyala yembayite bakyala bannange, kale bamaama bange muwulidde bulungi nnyo. Obufumbo obumu bumenyese naye nga ebibikutudde bintu ebeefaananyirizaako weebityo. Gwe buli sawa oli mu kusiiba bagaye busawa oli mu kusiiba. Omusajja agenda otuuka nga wenna bakuyita madamu dryness. Ekitegeeza buli sawa oli mu dry. Omusajja tomuwa budde, omusajja weyeetaagira okulyako emmere gwe oli mu mwoyo ng'agenda agiri ewalala. Okitegedde ate eyo gy'agenze muganda wange bajja omukwata ne keya, bajja omuwa bamuwe kanyeebwa, bamuwe kalumonde, bamuwe kijanjalo, bamuwe kanyama, bamuwe kakoko. Lowooza ng'omuntu omukulu otegeera. Kakati awulire nga alidda kuse ajeewo wena tofaayo wena teweefaako oli awo ng'agenda. Ebintu ebimu byetaaga bikolwa, si kubeerawo yesu obufumbo tulina obusabira of course lwasitaani tabwagalira ddala naye nga oteekako n'ebikolwa. Obujulizi obwo tebumpisizza bubi era buli mukyala yaliwulidde ku bujulizi obwo n'amanya kitaateekeddwa okukola ng'omukyala. Bano ab'ensi baba ne basenga asimanyi bajjajja ne waba anko bababuulirira ebyabwe. Kati akukwatira ku mwami tosigaza. Ate ne tujja mu church sisita waabwe ali awo yamanyi kimu
kwogera nnimi na kujjula mwoyo wa Katonda. Ne watuuka mu kisenge nnimi z'ayogera. Gamba mpulira ndi mukubeerawo kwa Mukama sooka ondeke. Wiiki neggwako n'okwata wiiki ey'okubiri omusajja omulumya enjala. Onaamala agamba owaaye sifa njala kaŋŋendeko nfune ku byokulya. Agenda otuuka eri nga bannange enfumba ya njawulo. Ng'oli awo nnimi Mukama obufumbo bwange lerere ng'ate by'oteekeddwa okukola tobikola. So tusabe naye ng'ate n'ebikola webikola ki webigobererwa. Kola ky'oteekeddwa okukola mukyala gwe. Ekisenge kyo kikuume nga kiyonjo. Manyi waliwo n'abakazi abakyafu. Asanga namagwatala waabwe mu nsonyi okkikozesa. Nga ye teyeefaako ali awo. Amanyi we yafumbirwa kyaggwa omusajja amulinako ki? Amulinako tayito. Owuninga atasobola mumusuulawo. Asobola obutakusuulawo naye ate essanyu lyonna n'alitwala ewalala. Bwe n'obeerawo awo mukyala nnyumba, mukyala waka, kumamaka naye ngesi. N'ebirala ebirina okugobererwa okukola amaka aganywedde nga tukoze ki? Tubifunye. So bakyala mmwe okusiiba si kibi, okusaba si kibi, naye beera n'amagezi. Abamu mulina abasajja sinabalokole. Oze n'olugezigezi lwo ffe pasa atugaya tusibe ennaku 3 nze tonnyumiza. Mugana n'ova ne mu buliri n'otandika sula mu ddiiro. Naye ng'ekyandikwa kino kiga mulina okuteesa. Mulina okukkaanya n'ogala n'omugana omanyi dadi nti ye ngenda kugendako mu kusaba nnaku 3 nti ye mbadde nsaba ezo nnaku 3 nti ye sooke ebintu tusooke tubiteekako ku poozi. Nakugamba tewali buzibu nkukkiriza. Okitegera naye gwokola mpaka sajja newagaana gw'ogenda mpaka. Okitegera n'omuleta n'ebyawandiikibwa babiri balibeera ku kitanda, omu alitwalibwa omu alisigala. Ebyo n'obikuba wali nekitakumalira n'ova mu buliri n'oyingirawa. Kuba mu buliri ajja kukuleetera okwonoona n'ogenda mu ddiiro ntandika okusula mu ddiiro omusajja n'omuleka mu kisenge. That's very bad. Katonda waffe is a God of order. Tasobola kubeera kyawandiikibwa kye kino ate n'amala n'akyekubira mwennyini. So bakyala basinyaga bayita bakyala bannange, bamaama bange ne baami bannange, tumanye kye tuteekeddwa okuba nga tukola. Tutemanye kye tuteekeddwa okuba nga tukola. Okitegedde? Omala wenna obadde mu bisiibo ova eno TV erangiridde n'ogoberera eri TV otuuse esepiki nkalu gy'osiika nkalu. Mwami agenda olaba nga temuli makulu, sepiki njereere, n'adduka n'agenda. Kati gw'olina onoonyengera ogamba esepiki eno enkalu nedda tebagifumba, sepiki erina okubeeramu amazzi agamala. Okitegeera? Ebyo si musajja alina okugamba, gw'olina okubeera creative. Kakati ne sepiki kanjwemu amazzi agamala. Okitegeera? Sepiki etagamu omuliro weegutte, sepiki etaaga kuuta enyirire. Ni waliwo esepiki zonna nga zaddugala, kompawundi zonna nga zaamera omuddo gukoma Bulaaya n'omuddo gusaawa. Nakyo oyagala bakugambe? Pale mukyala kyusaamu. Tebijja kuba bintu binene sitaani byajja okukozesa okudivertinga omwami wo. Alikikolako omulundi ogwo agenda afune enjawulo gy'alisanga eyo. Oyinza okukomekereza ng'omwami oyo takoze ki? Atozeemu kufuna ssanyu liwali ofuna olubereberye. Ate n'ekkanisa mukole kye muteekeddwa okukola. Basisita mubabuulirire ne babulaaza mubabuulirire bamanye nti kino kye tuteekeddwa okukola. Omukyalo olina okukola kino yosaba naye ate na kino mwami we akyetaaga. Mwami gwe kino na kino tobeera lugonjabye. Okitegeera? Olina okubeera omusambi w'omupiira azannya eddakiika 9. Egwe bakakuletamu ddakiika 2 ebikono mu bbanga, substitute kooki nfa neetaaga substitute. No. So ndowooza otegedde omukulu, otegedde ki kye tutegeeza.
oyo Mami Catherine bigambo byebyo ate nga bituufu ate nga amaka mangi gagoononese lwa bintu bifaanaganako ki musajja ajja n'agamba abanaye nawasa omukazi azanyirira mukazi naye nga banaye nza mukazi nsinga nategeera yoba ababrother abamu bagamba kiba kirungi n'osooka okebera byogenda otwala nantisitaani awo ng'atandise omukuba obwama tomanya bayinza okusiba pusi mu kutiya n'ogula pusi nga tomanyi nga terida otugula twala sisita omugemu omutuuse ewaka n'oddamu saamanya nga sisita mudongo muzibu ate tayagala yiga nga nalwoyo nnyo ekintu kyalina okuyiga manyi nti ninakola kino addamu sekete makata sekete okitegeera so Mukama atuyambe tukole kye tuteekeddwa okukola Katonda atuwa omwoyo w'amagezi olina okukozesa omwoyo w'amagezi osobola okukuuma obufumbo bwo osobola okukuuma omwami wo osobola okukuuma mukyala wo amagezi ag'obwa Katonda ge yakola ki ge yakuwa naye mwami wo n'omulumya enjala bakazi gye bali mwami n'agamba bannaaye nze ak'omuntamu ngenda mu mwaka sikalyako mukazi simanyi byaliko buli saawa abeera mu makyaki saawa kusaba simanyi biki amaka gasuuliridde omwami n'obeera ozunga buzunzi simanyi ngenda mu conference yeno simanyi ngenda mu yawa simanyi ngenda omukyalo omulese waka alinga kimuli mu nnyumba akati sikutegeera so let us balance bintu bino tubibalansinge bulungi kale ndowooza obujulizi obwo tebukoze bubi okuyigirizibwa okwo ekigambo eky'amagezi byonna obitegedde bulungi nnyo alina amatu awulire omwoyo kyakola ki kyagamba ekkanisa kanetololemuko katono wenkomawo bingi bye tugenda okuba nga ate twogerako shalom obwo bwe bubadde obujulizi bwa leero ku There is Still Hope channel y'essuubi eri gwe Katonda gwawadde obujulizi osobola okujja n'ogabanako obujulizi obwo naffe olwo ekitiibwa kya Mukama kiyimusibwe tukubireko ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15 osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com